lwa Kato Lubwama nga bwasobodde okufa. Munnabyabufuzi abadde mu mbeera ze ng'abitambuza nga babadde asobodde, naye ate mu katemba gy'abadde asingira ddala okubeera ow'amaanyi kubanga abadde muzira ow'amaanyi mu ggwanga Uganda. Mubadde mu kafuba kamaze ebbanga so okutubirako ebimu ku programu eriwo. Tusazeewo kubanga teyayogeranga mu lwatu nti yajja kumala wiiki nnamba nga tanaziikibwa kisobozesa abaana be abali ebweru wa Uganda okujja okumuziikako. Tusazeewo okumuziika lwakusatu lwa wiiki ejja. Programu olunaku olwaleero tugenda beerawo wano olwaleero, tubeerewo n'enkya, tubeerewo ne ku Lwokutaano, wabula ku Lwomukaaga tujja kubaawo naye nga Honorable tumuleese ewakaawe tumusabire emmisa enaasooka, ate ne ku lunaku lwa Sunday era asulewo tumusabire emmisa ey'okubiri, olwo ku lunaku lwa Monday agende ku National Theatre asobole okulabibwako abo bonna abadde abawagizibwe mu Uganda yonna, kuba tukirabye nti wano wajja kuba si wagazi bulungi. Bwe banaamala okumukubako eriisa evvannyuma bannayuganda bonna okutwaliza wamu, ku lunaku lwokubiri atwalibwe eri mu maka g'abajjajjaabe enkozi jajja okusula, ate ku lunaku lwokusatu aziikibwe enkozi ku saa 8. Abanakatemba bagume kubanga tumanyi nti Kato alese mukululo, alese atendesa abantu bangi, so eddibu lijja kubaawo, naye kyakoze okusomesa abantu kibadde kikulu nnyo, era mmanyi nti legasi ejja kusigalawo paka nga yitamu abo basobodde okusomesa omulimu guno gwa katemba. Honorable tulabanga bannakatemba bangi oluvannyuma lwa Honorable Kato okuvaayo ne yeesimbawo, waliwo bangi abaasituka ne bajja ne beetaba mu byobufuzi. Waliwo kirina mukulu ki gwe kyaleetawo? Yakyaleeta omukulu kubanga twaleeta ne pulezidenti w'eggwanga ayagala obukulembeze bw'eggwanga, so kitegeeza inspiration n'amaanyi ago ge yawa abali mu arts industry kyavaamu amaanyi g'abantu nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, nabo ne bekkiririzaamu okukakana nga n'eggwanga libaagaliza okulembera Uganda.